Saibere mpaka sawa zibeera 3 kakati tugenda mu weekend tugenda kubegenda mikolo ejjenjawulo. To me apart means eating you people and drinking. Era wompita ku mukolo gwo nensanga nga emmere tewali oba emmere tewooma bwema nakuwayo ekyekumi kyange kibeera kinnuma wano. Okay, okusanga emmere weddeyo that could be understandable. Yinza okuba nze late. Newe mbera kula ine mmere ne gwa kitegeza mawa preparing emmere ntono. Then ekyokwanga emmere tewooma. So, talking of food, man, we live for food. Emmere yetu beza okasta ofuna kyoli ebisigade byonna obibala luvannyuma. Kakati being it food is food. A weekend we yali etandika mujjukira essomero Nakanyonyi. Abaana we twakeera wano kazi ngakuba essimu abaana bafudde bafulumya emirambo badaga abaana b'abakazi bonna bawedewo neneebuuza singa naffe twagabangayo tutya amawulire bannange singa temwavaamu emitima n'obulamu. So essomero eryo of course security took over, abasawo ne bajjanjaba twabagambako wano ntino lyali liri stuck in bills ne tugamba yi ministry government aye tuyinza oswala bwe tuti omwo mulimu involved two ministries namba mulimu education n'ebyobulamu emu kuzisobola choosing nga tukiliya that kabile nga tetwagala kuswala nnyo kale. So munnange a report eyafulumye week eno okuva mu samples ezatwalibwa police yabadde gitugamba negamba it was a food poisoning era nga yava okubeera nti emmere eno yaterekebwa ewantu awabi kati nefuna nekula obutwa kati abaana ebagirya kwe kubeera nga batuukamu eyo embeera. Naye ffe being the Ugandans that we are oluwulira food poisoning. Poison kitegeeza butwa. Bamuwadde obutwa wakufa. Bugenda malamu mubiri ennaku meka. Bamudduze. Bamutwaleko musise bweru. Afudde awedde and all that. Naye nga tugenda mu weekend because tuli ankuzibwa ne bakuyita ku nnyama enjokye n'olya ne bakuyita ku emulungo ku kyennyanja n'ogenda ovudde wuwulidde byennyanja ogenze ku nnyama y'embizzi wuyo bakulabye eri eggayaza ku mbuzi bannayi kyemwekola ku weekend ogenda okudda mu office ku Monday ng'obulamu tobutegere mmeme kusindikuli olubuto lukuluma olyawo kubanga kyebwekoze naawe system munda temanyi yebuuza oba yagudde kabenje naye kenyini weesumbuye. So with food poisoning it can be poison as in poison era bwebeera nti butwa nti omuntu intentionally someone wanted to poison you through food omala kitugattako emmere kizibu okusanga omuntu omukulu okuleka ngaoli mwana muto muno bakuteeza obutwa bubwo obunuune era bajja bukuteera mu mmere. So the food is poisoned and then ogirye and it becomes food poisoning. Kakati wogenda mu ddwaliro abasawo ne bakebeera ne batwala samples they will rule out whether bwabadde butwa buno obwa poison obuli intentionally bwabadde bwakutta oba emmere yakoze obutwa. Kakati nga tonna bagenda kulya nkuzibwa buli woolaze tuliyeko ebintu bye tumanyidde yesu osobola obbeera adventurous but with being adventurous olina okugenda mpola. Tolya kivubi ekintu kyotamanyi tokirya kivubi lya mpola mpola olabe omubiri guna reactinga gutya okitegeera. Then ogende it is a step because okuze bino ebintu tobirya keke okuze togirya togimanyi bwe testinga bwe bakuwaga sokako katono nga ebintu bino sibimanyi mu mutima gwo webuulirire ebyokunywa bize bagambye cocktails ziri wali kakati wali bakozewo juice alimu amata simanyi bataddemu amapeera abaana bakola juice ku mikolo bagenda ne babitabika bigene empola saba akatunda k'omanyidde saba omucungwa gw'omanyidde bino wowe oyagadde okubigezaako you know it is okay to be adventurous osobola opaakinga n'otwala ewaka because ate kiba system eno ebirabireta food poisoning is already mu lubuto mulimu ebirimu ate oyongeddemu byotamanyi kati n'ogikyankalanya ebanga ekyenda kino kiba kigabizi processing ekintu tekitamanyidde so oyina gigenda mpola. So ekyo ekyokulya ekivuyo ogenze ku lumbe olidde bino olidde biri ate omugagga tagabudde ogamba bino sibirabangako nina obifiirako n'olyoka olaba obuzibu mu system. Kakati awo wetugira ekigambo food poisoning nga sinaba kukula ku bubonero obuleeta food poisoning ngenda kuba nkunnyonnyola nti okay emmere yo okay tusooke tugende ku bubonero obuviirako food poisoning oneotegeera otya muno waliwo ofunye food poisoning oba ofunye obutwa mu
mu mubiri gwo ng'obadde oli. Ekisookera ddala ebintu ebisookerwako ddala omuntu by'olina okumanya nti food poisoning egenda varinga ku ki ky'olidde oba ky'onywedde. So ne symptoms ziyinza okujja kati nyinza okuwa zino symptoms olumu ne zitajjirawo. So ky'olina okumanya nti ezimu ziyinza okufaanagenda teziyinza faanagana kusinziira ku ki ky'olidde. Ekisookera ddala olubuto olulina okwekyanga. Nkugambye nti oli otereka mu kibuto kyo kati kyekirina okusooka okufuna ebyenda bino engeri gye biprocesingamu emmere eno bigenda kufuna gye tuyita foreign body tekikirabangako kino kigenze mu kyenda kyo. That is why bwe nkuzzayo emabega abakyala omwana ebiseera ebisinga kasita mu lubuto lwe mu kyenda kye jjukira abadde mu lubuto ng'alya ku mmere gy'oliddeko kyobola nga bafuna bwe tuyita obwoka bw'omuteekayo wati amabeere ebiseera ebisinga bufuna obwoka ne bucyankalana until when nga ka system ke kamanyidde abamu tebabufuna because the problem is within the stomach. Obumu ne butandika okufuna constipation obulala ne bufuna diarrhea ekyenda kye kitandise kati okukola kibadde tekikolangako era eyo process yeeyongerayo ng'otandise wali ku stage ya weaning otandise omuwa obuugi otandise omuwa emmere era ebiseera ebisinga wabeerawo okukawa obuzibu obusesemu obulala ne budduka n'obulala ne bukola ki because system tennamanyiira kintu ekyo. So ebintu by'olidde olumu tobimanyi olumu biriko gye tunaagenda twawule mu food poisoning eno ojja manya. So olubuto ojja kwekyanga ojja sesema ogenda funa diarrhea olumu wekituuka ku stage osobola ofuna headache then omusujja olubuto ne lukuluma. You might not get diarrhea naye olubuto lusobola okukuluma oba ne lufuna cramps ezo. Kati olumu bwe kiba nga kiri very serious oba byolidde byaluddewoko bikoze bitya and all that bisobola okubeera complicated. Mu complication muno mulimu because your vomit olisesema ng'ate wodduka n'osobola ofuna blurry vision kuba you're getting dehydrated oli kuggwamu amazzi. Ekisookera ddala omuntu signs gy'osobola okumanya nti kati ogenda oggwamu amazzi fluids mu mubiri ofuna blurry vision otandika olaba ng'olinga atalaba ng'olaba ofuna ekifu ku maaso. So awo ng'omanya you're getting dehydrated ng'omuntu. Then of course headache yeeyongera oggwamu amaanyi you get weak because osesema. Limbs zisobola okugetinga those are complications alo kisuse ekyandikomye nga tikyasobola moving amagulu oba mikono then osobola ofuna obuzibu mu kumira. Tulabe ddi omusawo wotukira ogamba kati no kisuse olunaku lwonna ndumaze ensesema bwenzirukana naaligeze nendaba omusawo. Eri omwana omuto kosobola omanyira nti kati kiri complicated you need to see a doctor okumudusa mu ddwaliro singa ennyonta ereva eri wali ku dehydration buli saawa agamba ennyonta ennuma ate jjukira olubuto lw'ekyanze toyagala teekayo bintu birala mu amazzi tagagala kyalya kyekifuluma olina okgenda n'olaba omusawo kamunguluze naye ali so much on dehydration diarrhea kasita omwana omuto ali 2 years and below kasita omwana omuto any child below say like 15 kasita amala olunaku lulamba nga ayina diarrhea then they'll get dehydrated atafune complications endala eziva ku dehydration mutwale ew'omusawo. Singa omuntu atuuka kati nga watuuse afunye blood stool nga omwana obubiwe bulimu omusaayi mutwalirewo mu ddwaliro abasawo balabe obuzibu kati we buli. Then omusujja eri omwana ali mu myaka 2 and under also nabagamba as a parent oba abantu mu family nga mulimu olina okubeerako ne ka thermometer. Omuntu obo si bwa bbeeyi osobola okugeginga nti eno temperature mbi oba esobola okubeerawo. Singa temperature y'omwana etuuka mu 38.9 degrees Celsius mutwale ewa doctor. Abantu abakulu kasita obeera ng'olaba otandise ofuna ekifu ku maaso then temperature eri mu 39.4 osesema diarrhea for 3 days osula mutooyi osiba mutooyi agenda olaba omusawo. Of course ne symptoms za dehydration skin bw'ogisunako ate ddayo mangu gwe kennyini ebyo byonna byonna ebiviirakawo genda olaba omusawo. Biki ebisinga obireeta diarrhea nga nnyanguwa? Ekisookera ddala buuka bungi nnyo bwe tuyita contaminants because the food is contaminated. So bacteria, viruses, parasites ezibeera zigenda ne zibeera eyo mu byenda byaffe waliwo poison waliwo molds kati nga ekwata kasooli olwo oluntu olwo olwoyayo olwo tuyita molds
luvaako obutwa bwe tuyita toxins kati obwo busobola that is the poison that turns out emmere nefuuka toxic nefukola food poisoning. Emmere, how does food become contaminated? One, obutanaaba ngalo. Nabagamba covid ekasi yatunaabya mu ngalo. Kati olweyo olujje ku gundu beera nnyo mu kasooli kabere kasooli ono gwe batunda mu already nga musse n'obuwunga ezo ze toxins ezo zibeerako emmere yokola obutwa era tekyewuunyisa nti n'emmere y'okusomero yali ekoze obutwa zibeera nnyo mu kasooli. So omuntu singa ova mu toyi nga tonaabye mu ngalo katishu mukamanyi wekenkana ne obanga yonna ogikozeseza its shape and all that tewala tukubiriza use the toilet paper, use water, after then naabe engalo ne sabbuuni otukule bulungi nnyo oleme kugirako bukyafu ku ngalo because wonoveeyo ojja genda okwata ku kyokulya ojja kwekwata ku kamwa anything ojja tabulira ogenda tegekera abantu emmere ogiteekeko obukyafu and the food will definitely become contaminated ekole obutwa. Then esinga ofumbira mu bintu ebikyafu obuservingisa ebintu ebikyafu abakyala ba woteri ekisowaani okiyisaamu omulundi gumu n'oyisaako ekiwero n'oserving abantu emmere ogenda balwaza. So fooko, sowaani, sepiki byonna ebikozesebwa mu kufumba emmere birina okubeera nga biyonjo and then we tutereka emmere. Yeno ripooti yakolebwa kawunga k'abaana bagitadde mu ruumu basibyewo te breathinga tefunako oxygen kati bwetuuyana ng'ezaala olwo lumoldi lw'eŋŋambye nga luvaako obutwa ate nga bafumba emmere nga bagiwa abaana kabibeere bijanjalo kabibeere ki kebeere emmere rumu ogitadde erina okubeera nga eri aerated bulungi nnyo nga tekuuma kibugumu ekyo kigenda leeta butwa. Abantu abasinga okubeera affected n'emmere embi mulimu abaana abato immunity yaabwe nnafu nnyo so emmere ey'obutwa eba affectinga nnyo. Abakyala abali embuto nammwe mwegendereza nnyo bye mulidde byonna bibala biki birina obyeyolezo olina okubeera omuyonjo ka immunity jjukira okagabanako n'omwana so ka weakeninga abantu abakulu so nabo problem yeri eri ku immunity then abantu abalina endwadde zino ez'olukonvuma olimu akawuka sukaali n'ebiralalala oli ku ddagala jjukira eddagala lyokka li weakeninga immune system yo so naawe olina okubeera nga emmere gy'olya eri ennyonjo ekimala. Tulina okunaaba engalo tulina okwoza ebibala fruits naddala ebyo ebintu ebiri ready to eat gw'olina okyereza ne kitukula then n'okirya ng'olaba kiyonjo. Ebintu by'omu kiyungu byonna okubyoza bulungi nnyo na disinfectants mwe muli sabbuuni so ekigambo disinfectant ekikukyusa olina okukozesa sabbuuni abalala bagattako ebyasimayo dishwashers and all that ne kasobeera ne sabbuuni kibeera kimala. Then emmere eri embisi olina okufumba emmere ffe tuli baddugavu ebagamu nakanyama kookyeko katono and all that fumba ennyama ejje bulungi fumba amata gajje bulungi buli kimu kyofumba kijje bulungi nnyo. Then bwe mutereka emmere nga fridge egyo nagyogerako sometime fridge erina okubeera nnyonjo ekimala omuntu abeerawo n'amala omwezi mulamba fridge tagicleanize naye ate aterekamu emmere. Then waliwo ne zino microwave ezo eziwoominga emmere buli webeera wagiteekamu owoominga esammuka nga eri kuwoominga kati ate n'ogenda n'oteekamu endala emmere ogigiteekamu bikyafu so nazo olina ogirongosa oftenly. Leftovers bw'oba osazeewo okulya amawolugo gafumbe bulungi nnyo rather gabugumye bulungi nnyo tolya mmere ennyogoga emmere togirekawo nga togibiseeko n'ebintu weebityo tubeere okulaba so naye nga food poison tekirina kutiisa nnyo nti n'obutwa naye olaba complications ezo nga zizze ng'olaba kisusseewo genda olaba omusawo. Kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula.